Assalamu alaikum olunaku olwaleero lwakutaano omulabi waffe obulungi owa Nyondo Media yenze Nyondo Rosette nendooza nebisogera bingi nnyo nga Ssekawo mulaba mu studio anekaanekanye ensonga etulese mugimanyi ab'emikwano era nga tugenda kuba nga tweyongerako twakoma omulundi ogwaggwa twali twogera oba twali tukyali ku ensonga oba ku omuntu omutima omulungi nga twagala tumanyi omuntu omutima omulungi abeera tayisa atya ensonga twagikwatako era tulinako twatuuka naye tulina okuba nga tugyongerayoko bwali bufunda bwa budde ensonga lwaki twakomako twakoma naye olunaku lwaleero tugenda kuba nga tugyongerayo tusanyusa okulaba Seeka. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abo mwenna ab'ebitiibwa abatulaba abatuwuliriza balamusizza nnyo nate omulundi omulala tumwebaza omutonzi waffe Allah subhanahu wa ta'ala okubanga akyatwazisa obulamu kubanga kya bbeeyi kyekyobugagga kyokka kye tulina ne tuba nga tuli balamu tetufudde ate ne tuba nga tuli balamu tuli balwadde alhamdulillah kwebaza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala ate kya bbeeyi nnyo kubanga atukuutira nnyo okumwebaza buli lwe tumwebaza ate nga atwongera kati tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala kubanga akyatwazisa obulamu obwo n'atukomyawo ate mu mbeera y'emu n'atuwa chance eno banange ebeera chance abafudde bakaddako nedda waliwo n'abatafudde era nga si balwadde naye chance eno yateddamu okutuula olutuulo abwerutyo olulungi nga tebagiina nga tebagiina kati embeera yonna gye tulimu nungi nnyo tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala eriyo abasisinkanye kati nga kyebagenda okwogerako bigambo bya buwemu bwonoonefu kukyawagana kuyombagana batudde nga kyebapanga kyakutemula naye fe alhamdulillah tuba tutudde olunaku luno ng'era twogera ebyo ebigasa abantu kituufu nnyo ekyo. nga mubadde ogambye nti tuli twakoma ku aya Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatugamba nti mwetegekera olunaku Allah subhanahu wa ta'ala yawma la yanfa'u malun wala banun olunaku olwo obugagga bw'omuntu oba abaana b'omuntu beyazaala abangi oba eŋŋanda z'omuntu ebitagenda mugasa tebigenda kumugasa wabula illa okujjako oyo man ata allaha biqalbin salim nga ddala mu butuufu oyo yagenda mu maaso ga Katonda we agenda okusisinkana Katonda we ku lunaku olwo n'omutima omulongoofu omutima omulungi omutima omusanyufu tugamba omutima omusanyufu oba omutima omulongoofu omutima omulungi ekisookera ddala gwe mutima ogwategeera Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumutegeera ebbanga lyonna omuntu lwategeera omutonzi we n'amukakasa mu mwoyo gwe kimuleetera okumwagala kireetera omuntu ono okwagala Katonda we ebbanga lyonna omuntu lyamala nga ayagala Katonda yeewala nnyo munyiiza yeewala okunyiiza Katonda buli lwe weewala okunyiiza Katonda kitegeeza aneewala atya okunyiiza Katonda kituufu ng'akola ebyo ebisaanidde era ng'akola bulungi eri abantu kitegeeza nti alina kusooka kumanya kutegeera biki ebisanyusa Katonda we na biki ebimunyiiza n'akola nnyo ebimusanyusa kati buli lwe yeesembereza ennyo okukola ebisanyusa Katonda we ate bimuleetera okwewala bino ate ebinyiiza Katonda kati kitegeeza birongoosa omutima Katonda ayagala abaagalana tajja kukyawa Katonda ayagala abayambi okuyamba kyekigenda omukola ki ayagala nnyo abayamba n'akyawa nnyo abakodo kati kitegeeza omuntu ow'omutima omulungi takodowala
ate aba mugabye abeera muyambye teyeetegeera yekka wabula ategeera n'abalala kati kitegeeza oyo omuntu ye muntu omutuufu ye muntu omulongoofu ayina omutima omulungi. Twayogerako gye muvudde emabega nti ebbanga lyonna omuntu lyabeera n'omutima omubi omutima omubi ogwo gukosa ye nnyo okusinga we gukosa abalala. Omuntu buli lwabeera n'omutima nga guddugala nga mukyafu nga mukyamu gumukosa nnyo okusinga omuntu omulala ku bbali ng'oluusi gwayinira effutu eryo oba gwayinira nti obulamu bw'ebbanga lyonna alowooza nnyo kwono kati osanga nga ye amenyeka nnyo ate ate oli kubanga bamwinako ennugu n'obusungu kiruma ye oli yabakola byagenda mu maaso ng'obeera eno ennugu eruma obusungu ng'obeera eno ng'ofa naye nga yoli agenda bugezi abulwa n'ebyokukola kituufu nnyo ekyo ng'ali ku budde alwana na lwaki ono ali bw'ati kyova olabanga omuntu w'ekika ekyo atukanisa n'akola kinaloga kuddamu eyo embeera naye ate ne bwaloga ne bwatemula era tabira satisfied tabira mumativu era jako mu kubanga akola ebikolwa ebyo era agendera amaaso n'okubanga abikola kino omutima negenda nga gwononekera ddala. Abamanyi b'emyoyo mu ddiini batugamba nti ebbanga omwoyo teguva wali teguva wala teguyoola bintu binene okwonooneka gutandika mpola mpola gutula bitono bitono nagukola katono ne kagenda kakatonyeze. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ala fil jasadi mudghah njagala bategeeza mbabuulira bantu mmwe basiraamu mmwe oba bantu mwenna abakkiriza nti mu mubiri gw'omuntu mulimu ennyama mulimu ennyama ennyama eyo fa idha salahat salaha aljasadu kullu singa ennyama eyo etereera erongooka ebeera entuufu neetebenkera neeba nnyonjo salaha aljasadu kullu ebiyungo byonna eby'omuntu ono alimu ennyama eno ennungi alimu ennyama eno entuufu alimu ennyama eno entebenkevu ereetera omubiri gwe gwonna ekiva ku mukono gwe kuyamba ekiva ku lulimi kwogera birungi ekiva kutula yani muntu abeera ebimuvaako biba birungi. Wa idha fasadat era singa ekinyama ekyo kyonooneka fasada aljasadu kullu era omubiri gwe gwonna gwonooneka. Okwonooneka kw'omubiri tekitegeeza nti guvunze guzzeeko amabwa wabula okwonooneka kw'omubiri ebiguvaako kwebiyita ku mukono gw'omuntu oyo biba bibi. Amagulu gye galaga gaba waba wakyamu amaaso gatunula wakyamu amatu gawulira bikyamu omumwa gwogera bikyamu amaaso omubiri gwonooneka olw'okuba nti ekinyama ekyo kyonoonese. Omubaka sallallahu n'agamba nti ala fahiya alqalb kyentegeezaamu ekinyama ekyo gwe mutima gw'omuntu. Omutima ng'ennyama eno nyama naye ate omutima guno mwe mutudde omuntu. Mu mutima guno mwe mutudde omuntu mwe muli kye bayita omwoyo. Omwoyo gutudde mu mutima. Yensonga lwaki omuntu omuganda bw'abaga nti omuntu oyo alina omutima mubi abeera tategeeza nnyama eri nti mbi ategeeza ebikolwa omwoyo gw'omuntu ono omwoyo guno ebikolwa by'oyo omuntu omwoyo omubi guzaala ebikolwa ebibi. Kati kitegeeza omwoyo ogwo oguli mu mutima ogwo bwe gwonooneka ebikolwa obutemu bujja obubbi ne bujja okajogo ne kajja okwekuluntaza okuvuma zino zonna ndwadde. Mwana wattu abamanyi batugamba nti ensibuko y'ebyo byonna y'endwadde z'omutima zisibuka ku busungu.
obusungu buno obutayina komo butayina bwa shaitani bwe babuyita okusunguwala n'okusanyuka kya butonde okusunguwala omulabi waffe omulungi Sheikh katusooke tumulemuko katonotono mbwanguda tugenda kubanga tukuma mpozi Microsoft Disonko nga ye ali ku camera nsimanyi olimo gwokola webale nnyo obalire ddala. Omulabi waffe omulungi owa Nyondo Media nga tukyagenda ddala maaso mpozi mbatumirako munna abalaba nga musizidde yonna gye muli Take, abali wanene Dubai, abali Alain Sharjah, abali USA mulaba nga musinzidde South Africa Elia Elena gamuna ngesinzidde South Africa naye nkutumiddeko Nyondo Rosette mwebale nnyo kubanga mulaba mpozi n'omwami Mansour nga ye Mansour Lubega sebo nkulamusizaako nnyo gyebaleko gyonna gyokolako by the way ongoberera nnyo era nobeera nga ombuuzaako entakera nkusiima webale nnyo webalire ddala tugende mpozi mu maaso ne omulamwa gwaffe ogw'olwaleero. Tubadde tutuuse ku kigambo oba tutuuse ku nsibuko y'ebintu byonna. Tugamba nti ensibuko y'obukyayi, ensibuko y'okwonoona kw'ebintu etandikira ku busungu. Obusungu buno kya butonde kiri nature, butonde bwa muntu. Omuntu ng'akubuuza nti obusungu buliwa bufaanana butya tosobola bulaba. Essanyu libeera wa lifaanana litya lirina kala ki tosobola kitegeera wabula bintu byeyoleka bweyolesi nenannyini kuba nabyo gwe obusungu bw'olina tomanyi lwaki weebuze buvuddewa buli luddawa. Essanyu ly'olina bwe kityo just go oyogera kikusanyusiza naye tusobola kumanya nti obusungu kya butonde naye ate eddiini yajja kikontrolinga nti omuntu ategeera Katonda, omuntu ayina eddiini, omuntu ategeera alwana n'omwoyo gulongoosa nga bwe twayogera ategeera nti kino ekyobutonde kino si kya buluŋŋamu. Obutonde bwange buno obw'okunyiiganyiiga si kya buluŋŋamu. Obutonde bwange buno obw'okuyombayomba si kya buluŋŋamu. Obutonde bwange buno obw'okwekuluntaza si kya bino byonna butonde naye ate mpisa mbi. Kati omuntu alongoosa obulwadde obwo mu kutegeera Katonda. Kati kyova olaba nga lumu omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu bayisi mu basahaba omu yajja n'amugamba nti ya Rasulallah owange mubaka wa Allah awusini namira embeera. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yawanga omuntu yalamiranga omuntu ebintu byalaba mu mbeera ze nga bijja mukosa n'amulamira ebigenda omumutereeza. Onfuna bulungi naye mu byamugamba nti bwe yamugamba nti namira ekigenda okungasa mu bulamu bwange olw'okuba yamumanyi nti yali musajja munyiizinyiizi ng'ate okunyiiga kwe kulasitinga. Waliwo omuntu abeera n'obusungu nga akukyawa ebbanga lyonna. Kati omuntu ow'omutima omulungi takyawa bbanga eryo. Omuntu omulungi ow'omutima omulungi ategeera Katonda, ategeera nti enkya olunaku olwo gye luli, anyiiga dakiika ku ssaawa, tasobola kunyiiga lunaku. Kati obusitegeeza nti olw'okuba okunyiiga kya butonde kijja kubaawo tasolaga nti tajja kunyiiga naye kasita kijja omuntu alina omutima omulungi ate akikontrolinga kukirwanyisa naddala singa ategeera nti naye muntu bamunyiiziza naye eddakiika bbiri agenda nyiiza. Kati gwe singa bakunyiigira mu ngeri eyo onookola otya? Kati omutima omulungi, omutima omulongoofu tegunyiiga nyiiga eyo. Kati sahaba abuuza n'agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam namiraayo ekintu kye ngenda okwekwatako. N'alowooza nti oba agenda mugamba nti osaalanga nnyo ekiro, n'alowooza nti oba oluusi agenda mugamba nti yagala nnyo abantu, bye yalowooza. Naye yagenda omumubuulira n'amubulira mu kiti ekiri mu nnecha ye n'amugamba nti la taghdab, tonyiiganga.
tonyiganga yali tamugamba nti togezangako kunyiiga kubanga kiri mu butonde kino kiri mu butonde ekyokunyiiga naye tonyiiga lunyiiga lutali lwa busiraamu tonyiiga lunyiiga lutali lwa buntu tonyiiga enyiiga ey'okulasa omuntu n'akyawa munne emyaka 3 4 5 omuntu n'akyawa munne nga ne waayise tayagala yitawo shaitaani yekola ekyo omwoyo omukyamu gwe gukola ekyo omuntu omutuufu bw'anyiiga kati oluvannyuma lw'essaawa bamutebenkevu asonyiwa ayanguwa nnyo okusonyiwa alina omwoyo omulungi onfuna bulungi kati Katonda ayagala omuntu alina emyoyo egyo tulongoose emyoyo gyaffe egyo singa okizza n'okiteeka mu magezi amatuufu ddala ag'obwenkanya osuubira singa abantu baba anyiiga bw'atyo n'asonyiwa bw'atyo wali baddewo okuttingana kw'abantu wali baddewo obukyayi obutalina nsonga kati ensi teyali tebenkedde singa abantu baagalana bwe batyo kati Katonda ayagala abantu baagalane naddala nti omuntu yeesanga ali ku nsi si yeyereeta kitegeeza tewali ayina kontrol ku bulamu bwa munne gwoyina kontrol ku bulamu bwo kuuma obulamu bwo bulungi kyoyagala bakukolere by the way omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam era yatuganaga nti bw'oba oyagala okubeera obulungi ng'oyagala obeerewo bulungi sooka obe muliraanwa wo mubeeseewo bulungi omubaka sallallahu alaihi wasallam bamubuuza nti busiraamu ki obusinga obulala obulungi okusinga obulala n'amugamba nti omusiraamu omulungi asinga abalala man salima almuslimuuna biyadihi wa lisaanihi yoyo abantu gwe bafunirako obutebenkevu okuva ku mukono gwe n'olulimi lwe oyo ye musiraamu omutuufu ebigambo ebiva ku lulimi lwe tebikosa ate bizimba ebiva ku mukono gwe tebikosa wabula bizimba kati omuntu alina omwoyo ogwo ye muntu asaanidde okubeera ku nsi ogwo gwe mwoyo omutuufu kubanga tosobola kuba twagambye nti omwoyo omutuufu gwe gutegeera Katonda ne gulwanagana okubeera nga tegunyiza Katonda ne guba nga gukola ebyo Katonda by'ayagala mukola Katonda by'ayagala jjukira nti mwe muli okubanga nga otwakyogeddeko nga weesiza obulungi ku bantu bayisa bulungi weesa buli kyokola kirungi oyogera bulungi kubanga eri abantu boogera ebigambo nga bisongovu naye nga bikola kinga bikosa oli nga takubye nga takoze kine nga akuvumye buulira ekigambo emyaka 5 nga kiri buli omuntu n'oli omulaba ayogedde bingi naye omulabako kiri omulabi waffe obulungi waaye nalimo obulungi ate ananyuka tetunnanyuka tukomawo naye katumye obuwendo lw'amazzi omulabi waffe omulungi owa Media tukyagendera ddala mu maaso tubeere nga tukatiriza ensonga eno nate era tugituuke mu vi kati seeka omuntu oyo w'omutima omulungi ebikolwa byasookerwako okukola biriwa Bismillahirrahmanirrahim nga bwe twagambye nti ekikolwa ekisookerako mwana wattu omutima omulungi gusookera ku nnannyinigwo gwe nnannyinigwo gw'osooka benefitinga mu mutima ogw'omulungi ekisooka ofuna obutebenkevu buli oliba n'omutima omulungi toligenda kulya nti mutabani wa gundi yaguze emmotoka n'onyiiga omutima gubeera free togenda kulya nti mulawala wa gundi yafumbiddwa buli ekituuse kubenefitinga nga gwomuntu kubanga okuwa eddembe obeera mutebenkevu tononooza byabalala ate kasita bikutuukako amawulire amalungi agavudde ewagundi gakusanyusa ekivaamu obeera wa mikwano gy'abantu b'otamanyi bo ne bakwagala nga tebakumanyi nga naawe tobamanyi n'obeera ng'oli mutebe ofuna emirembe gwe gusookeddeko
nogeja nogeja osobola obutage bannanga okugejja tebitegeeza ssanyu emirembe gino gigejjisa eriyo omuntu kasita omutima gutebenkera gyemirembe omuntu gy'abayina naye omuntu kasita abeera ng'awankawanka teri muntu alina mutima mutebenkevu muntu muyambi ng'alina omutima oguwankawanka ensimbu ebyensibi butawaanyi ate abalwana naki ekisookera ddala talya yekka ekiri kulaga omuntu omutuufu alina omutima omulungi tajumirwa kulya yekka wabula anakuwala singa gundi enjala eba emuluma alaba obuzibu bw'omulala tasooka kulaba bubawula alaba obuzibu bw'omulala nga kyanoonyaamu amutaasizza atya amuyambye atya kiki kyakoze omuntu ono okubeera nga ali bulungi alinako essanyu kyekisanyusa omuntu ono w'omutima omulungi omutima omulungi aba muyambi mu ngeri yonna nga tekyetaaze nga tekimwetaagisiza kuba mugagga ate nga tekiriko kino seeka eri abantu abalina enjogera egamba nti abantu tebayambika gwowonya eggere yali kusambya enjogera eyo eremeseza abantu bangi nnyo ogenda maaso n'okuyamba abantu abalala naye nga ate ze kyemmanyi ze ngaaze nti ekintu kuyamba seeka kibeera kisa kya muntu na empulira gy'obeera owulidde singa oba olabye omuntu yenna alina ng'ali mu buzibu nga yeetaaga obuyambi abantu abasinga bagamba nti nze ebyokuyamba nabiva ku bantu tebayambika omuntu omuyamba ate natakuyamba banakuyisa bubi nze kyemmanyi nti omuntu yenna yenna Katonda yakutonda ng'olina omutima omulungi nga tukyogerako omutima ogwo gubeerawo okuyamba omuntu yenna abeera mu buzibu naye nga tolowoozezaako kubeera ng'osasulibwa omuntu oyo era abantu bageze maaso ne bagamba nti sikyayamba kubanga oli omuyamba akola kyonna kiri Katonda wabaga yali akuwadde obuyambi akuwadde obusobozi ng'osobola okuyamba omuntu yenna omuntu yawadde obulamu nti yeetaaga obuyambi ng'olina obusobozi obumuyamba genda maaso omuyambe naye nga tolowoozezaako nti najja kuddamu ansasule okiraba seeka naye ng'obuyambi bwo obwowaddeyo kimanyi nti Katonda ajja okukola ki yajja okukusasula ekyo kyekikulu kyobadde ekikulu ekirimu nti omuntu bw'aba ayamba kyova olaba ng'obusiraamu nakugamba ddiini ya bulamu bwonna yensonga lwaki buyina amateeka gonna tewali kabube busuubuzi kakube kuwasa kakube kufumbirwa kakube kuzimba nnyumba kakube kusomesa baana tewali kintu kikwatagana na bulamu kyotagenda kusanga mu busiraamu obusiraamu bwetooloola buli kimu Katonda yabulambika n'abuteekamu lwakuba abantu be balemu okugoberera n'okukitegeera kakati lwaki obusiraamu Katonda tayagala oyamba ogundi nga kyomunoonyamu nti gundi akusasule yamba gw'oyambye ng'omanyi nti Katonda yagenda okukusasula seka omuntu ono ayamba omuntu omugagga omuntu ayamba omuntu eriyo abantu nga tugamba nti gundi afunye ekizibu kyafunye naye omuntu omunaku nga bafunye obuzibu tayamba naye nga walaba omugagga munne nga afunye obuzibu n'avaayo n'ayamba naye nga omugagga oyo alina essente ezimala okusolvinga ekizibu ekyo okwo tekuba kuyamba abaawoze kubanga asuubira mbu nange bwe ndiba nfunye naye alikola ki alinnyamba naye omuntu gwe bayita omuyambi yoyo kyova olabanga Allah subhanahu wa ta'ala mu mateeka g'obusiraamu mu mpagi 5 ez'obusiraamu empagi ey'okusatu yakuyamba yakuwa zaka zaka eno eva mu magagga mu mikono gy'abagagga ng'eteekebwa mu mikono gy'abaavu gy'abateesobola bakateeyamba abagagga bano bawa zaka nga bagiwa abaavu abakateeyamba nabo basobola okukola ki okubeerawo nekigasa ki nekigasa omugagga okuba n'obusaasizi eri omwavu nekigasa omwavu okuba n'omukwano eri omugagga nategeera nti kumbe ninayo baganda bange naye muganda wange andowoozaako namwagala namusabira edduwa Katonda tabuliddwa byawoona omwavu abirina era naye yali ayinza omugaggawaza naye ate ono tajja kumanya valiyo omugagga tajja kumanya valiyo ya bwavu tajja kutegeera mbeera ya bwavu noono omwavu tajja kutegeera mbeera yaki bulungi bwa mugagga byonna buli omu alina wayambira munne mu mbeera eyo so omuntu ayamba tayamba lw'abantu gwayambye kumuddiza
wabula buli kyoyamba oba kulagirira muntu ng'omuntu abuze n'omuyambako n'omulagirira kikole lillah tosuubirayo nti ate oyo omuntu gw'olagiridde naye ali kulagirira awalala agenda kumpayo akasente abantu banaye ennyo yendowooza kyobula nga abantu kituufu tebakyagalira ddala kuyamba abantu bayamba for benefit oli mukyala olina obuzibu oli stark oli nave nagamba ngenda kuyamba naye nga agenda kuyamba for benefit eri abalina enjogera egamba mbuze siyola nganga gyesigenda kulyako magi kitegeeza ki ekyo ndi kitegeeza nti oli tasobola kukola kintu kyonna nga tagenda kukifunamu tagenda kuyamba nga tagenda kukola kikufunamu oli akola ekintu ng'akimanyi tagenda kukola ki agenda kukifunamu ate butamanya kyekyo kyennakugambye nti omuntu bw'atamanya Katonda omuntu atamanyi Katonda abonaabona omuntu atamanyi Allah abonaabona ensi mubonyawo era kati ensi tubonaabona nayo Katonda yagituteera kubanga twamwerabira twamuvaako twava ku mateeka ga Katonda n'atuteera ensi kati ku ssaawa eno ensi tubonyaabonya obeera n'omusajja n'akufuukira ekizibu n'obeera n'omukyala n'akufuukira ekizibu n'obazaala abaana ne bakufuukira ebizibu n'ofuna ssente ng'ozirina ne zikufuukira ekizibu lwaki ti tewakyali mirembe abantu tozifunye mu kkubo ttuufu tobazadde Katonda tomumanyi abaana tebamanyi Katonda ssente teziri mu Katonda ebintu byonna ne bikyanga naye osanga ng'ensi efuuse kavuyo ekintu kyonna kyafuuse buzibu lwaki nti ebyaffe twabijjamu Allah n'olwekyo omuntu ayamba ng'ayamba olw'abantu bamuddize oyo afuna nnyo obuzibu yoyo afunira ddala obuzibu kubanga asobola n'okuleka okuyamba olw'ensonga katono nnyo koyambibwe weyayamba kituufu naye nga kiba kirungi nnyo omuntu yenna nga obadde osazeewo okuyamba gobeera mutima mulungi n'oyamba naye nga tosuubira nti olina kyogenda okufunayo bw'okiteeka mu bwongo obwo bw'otyo tolina kyogenda kufunayo ku gw'oyamba wabula n'omanya nti Katonda ye agenda kukola ki kubanga era mu Bible mwekiri nti oyo yenna aliyamba omuntu oba omudu wa Katonda aliba nga ayambye Katonda era Katonda alema namukola ki omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba nti mu hadithi empanvu yagamba omubaka sallallahu alayhi wasallam yagamba mu hadithi al-Qudsi Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti omuntu man kana fi auni akhihi omuntu anaabeererawo muganda we mu buzibu omuntu anaabeererawo muganda we mu mbeera ey'akanyigo kana Allahu fi aunihi yawma al-qiyama Allah agenda kubeera naye mu mbeera y'akazigizigi ku lunaku lw'enkomerero owulira waman n'oyo anajja mu buzibu muganda we obw'oku nsi Allah subhanahu wa ta'ala agenda mutaasa obuzibu bw'olunaku lw'enkomerero kitegero yono abikola lilla kwe kulongoosa enkya gy'olaga so tokolera ono omuntu ono yaba akusasula obulabi waffe omulungi olunaku olwaleero tugenda kukomako waneeno bintu bingi ebyokwogerako naye nga sika tunakusibula mu ddakiika nga 2 waayo oyo yenna oba wumbawumba kwensonga gye batwogerako obubaka oyo yenna akulaba tubeere nga tugalawo puroguramu eno neyanziza nnyo bannange wenna mpuliriza naawandaba muganda wange mwannyinaze muzeeyi maama taata buli yenna anandaba bannange tukyuke tudde eri emyoyo gyaffe gidde eri Katonda mu butuufu ffenna buli omu yajja ne yeesanga ng'awo wooli singa waaliwo okubuuza nti nkuzaalirewo oba nkutonderewa ffenna waliwo tetwali yegombye kuzaalira gye batuzaala buli omu yali yegombye okufuna walaba kati ku ssaawa eno tiwewamugasa gye yali yegombye okuzaalibwa naye weesanga oli awo Katonda we yakuteka mwana wattu we wakusaana naye kyannaku nnyo era kya buswavu okubanga twerabira nnyo Katonda waffe n'awamu n'ekyo nga tuyina byonna bye tulina nga bibye byonna bye tulina bibye bwe kuba mukka gwossa bwe biba mukono gwositula
bigere byotambuza maaso gotunuza buli kyokoza byonna bibye asobola switchinga off nebivaako naye takikukoledde kati lwaki gwe oyagala okitunda ate n'okitunda mu bbeeyi entono at least wali kitunze ku bbeeyi ennungi ebbeeyi ennungi yeri wakitunde okiguza Allah bikole nga obikolera omutonzi oyo omugamba yi Allah nkuwoze nze nkuguziza bino byempadde ono gwe nyange gwe Katonda gwe nkuwoze nga ddala mu butuufu kirimu wallahi ojja kuba obakoze ekintu kya bbeeyi nnyo ojja kuba okoze obusirwa n'olwekyo tubeere bayambi tuddeyo eri Katonda waffe tumwegayirire atusonyiwe mwangu wa kusonyiwa bannange tutereeze we twayonoona ebbanga litumaze nga twonoona bye bino ebireeta korona nebitali korona bijja kujja korona tusuubira nti ezze bwetyo nedda eno mission ya Mungu olw'embeera ze tuwangaliramu buli azame gwe saagala otunulire yakulyaza amaanya wabula sooka obale gwe boolyaza amaanyiza bayikanaki oyinza okusuubira nti obulyaza amaanya bwa ssente ne weerabamu nga ddala teryakubanja teri gwe walyaza amaanya naye eriyo gwe wavuma obwo bulyaza amaanya eriyo gwe wasamba obwo bulyaza amaanya eriyo gwe wayendera muwala we ne mwanyina n'omwendako nga tamukuwadde wamulyaza amaanya eriyo bingi obulyaza amaanya bungi wayingira mu bitambalo mu bulyaza amaanya obw'engeri ez'enjawulo n'olwekyo nze naawe tuli balyaza amaanya mu ngeri ze tutamanyi wabula twegayirire Katonda waffe atusonyiwe ebyo byonna bye tuyitamu Katonda agenda tugirawo embeera zonna ngenda tutereereza ensi bannange tubaagala nnyo ebigambo tuleka bireke naye nga bingi gyebiri enyuvu bw'oba obyagala weekwatire ku Nyondo Media bingi bijja kujja neyanziza nnyo nnyabo okunkyaza saba Allah subhanahu wa ta'ala tusonyiwe byonna ebituyitirako nga tegaabadde abakendeevu atusonyiwe byonna ebyonoono byaffe atuwe ebirungi ebirimu ebigambo ebirungi ebigasa abiteeke mu mitima ne mu matu agamatu ne mu mitima ne mu magezi g'ababiwulira ate ebyo ebitali bituufu Mukama abitutaase n'abo bonna wa akhiri daawaana alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tweyanza nnyo Sheikh wale nnyo webalidde twakugalawo program eno basheeno mpozi mabegakaawo waliwo omwana gwe nasinkanye seeko omwana yali mu mbeera mbi nnyo asula ku rooftop ninga mwana wa buwala subhanallah naye n'ekyokulya yambulidde embeera gyayitamu era program egenda kubanga efuluma mu bwabudde kubanga mugiraba omwana asola ku rooftop kwegamba yeno embeera gye tuli mu kwogerako yennyini ekikoloba ekyobuyambi omutima omulungi so omwana oyo Sheikh nange ejja kumukulaga asola ku rooftop saawe n'omwana wa buwala ekyokulya kyakuwa manta ekyokunywa amazzi gakuyiya buyiya aliko okubwa Katonda naye nga munnange omwana yeetaaga obuyambi mu ngeri emu oba engeri endala inshallah so tweyanza nnyo mwebale nnyo mwebale era tusinkane olundi sigadde nga Nyondo Rosette ku Nyondo Media Microsonk thank you so much.